So nga tetunagenda mugundi ya leero katusoke tujjewo ekintu kino abantu mumbuziza nnyo ekibuuzo kino n'abalala ne mukinsindikira mu inbox. Kitegeeza muli serious nnyo mwetaaga okumanya ensonga eno ja kino kye nakugamba guno gwe mugaso gwa page yaffe. Okitegeera ekintu ekyo oyinza okuba nga tonnagula naye guno gwe mugaso gwa Shamafat D3 Media. Kino nakugamba nti nze ngenda kuwa ekintu nga si propaganda ate nga naawe ogenda kukiraba kati ndowooza mukirabyeko kyekiraba singa mukimbuuza. Then number 2 kye nabagamba kikya Samia Suluhu Hassan obuzibu bwayolekedde nabo tugenda kubanga tubiyisaamu mpola mpola musobole okubitegeera ebintu bino kubanga nakugamba bagita revolution eno erina policies zeyitamu ate zina impact yazo. Bw'okola ekintu kyonna kyonna against this revolution ogenda kakasaako. So katunuulye ekintu kino katoke tunuulye ekintu kino nti EU egamba nti egenda kweyambisa Uganda okusobola okusupplyinga humanitarian aid mu bitundu ebya Democratic Republic of Congo. Banange ekintu kino nakibasomesa. Memba gamba nti terms ze bateesaako oluvannyuma lwa America okunegotiatinga peace oba emirembe mu ggwanga Democratic Republic of Congo n'okugobayo bibinja bw'abayeekera bonna. Okitegera terms balina terms ze bateesaako which video nagibakolera era kweri kunena bagiraba mwagiraba. Okitegera nemba gamba nti bakkiriziganya ku conditions zaali 8 ze balina okuteesaako. Okitegera of which kuzo kuliko eziri immediate ziri 4 eziri immediate okuliko immediate ceasefire obutaddamu kwekuba immediate supply humanitarian aid supply ne bateesa kukyaki ekya bano ekibinja kino okuba nti besinkana batandika okuteekawo meetings balabe engeri gye bagenda okuteekawo peace then n'okukomyawo bannansi ba Congo bonna abaliddawa abali mu buwanganguse balina obbazi ewaabwe. So bino ebintu byali immediate nga balina obiteesaako. So kakati ate ekineewuunyisa ate kati mumpadde binene mumbuuza ate Shama kati kino kitegeeza ki European Union nabagamba nti kati bo nabo baagala share mu ggwanga Democratic Republic of Congo baagala shares. Ndi abantu bano tebalina byabugaga just babeerawo kuffe. Naye akati mu Uganda ekintu kyolina okwebuuza nti lwaki ate bagenda kukozesa Uganda. Uganda eno bakugambye Uganda already erina y'amagye gye gali nakugamba bano baasaba bw'asikali abaali bannannyini mission gye bayita AMISOM ate bo baasaba bw'asikali. Bano bagenda bakozesa nga bafunguwa balabala ba bodyguards abagenda okukola okutambulira kw'ebyo ebiki okutambulira kw'ebyo ebintu bagenda okusupplyinga mu camps ezenjawulo ne regional airport. Jagajuke regional airport eno gye bayita ey'Egoma yali yakola ki yali yawambibwa Goma airport yali yawambibwa. Okitegeera era ng'eriko ba M23 kakati bagamba nti bagenda kweyambisa amagye ga Uganda gagenda okukola ki gagenda kukozesebwa kukola ki kusobola nga basakola banga basupplyinga ebintu ebyo. So kino ekintu tekyewuunya nnyo kino kyo tekibeewuunyisa bano tebadiiringa na Museveni badiiringa n'amagye ga Uganda. So eno mission gye bagenda okudiiringa nayo bagenda kudiiringa nayo nga Uganda so singa Museveni. Okitegeera ekintu kino nkiddamu bagenda kudiiringa nayo nga Uganda naye singa Museveni era amagye gano gagenda kusasulwa nga go amagye ga Uganda gali e Congo. Okitegeera ekintu ekyo. So tetwagambangako muno temudiiringa na magye gaffe twabagamba amagye mudiiringe nako naye mukakase nti human rights ne democracy the preconditions zemugenda okukola zemugenda okuteesa nabo. So era bano badiiringa ne bano nga bakasiza nti conditions zino ziri ziteekeddwa in place. Okitegeera ekintu ekyo nakugamba America yeetaaga region eno. Okitegeera ate ng'ensi gy'asinga okwetaaga Uganda gy'asinga okwetaaga. Okitegeera eva machi akola byonna byokola binabikola kuteeka Museveni kazi tokumulaga nti gwe nze yakumakinga. Okitegeera agira n'agonza naye amulaga nti gwe nze yakumakinga. Kati abaana baffe bagenda kubeera nga basikali nga bagenda kuwerekera bintu ebyo humanitarian aid egenda okukola ki egenda okubanga esupplyingibwa kubanga kino nakibagamba endagaano lwede zakola ki zasayiningibwa dda bamala dda okuzisayininga. Kati bano bagenda beyambisa kola ki kubayambako kubanga ensi nyingi eziriyo ekongo eyo ensi nyingi eziriyo n'ezaaliyo. Kati balonze nti no bajja kukola ki bajja kukola na Uganda kuba bamulaba nti bo basobola muteekako akazito n'alekera okukola ki okubamanyira nakugamba abantu bano babeera bakola ebintu bino. Oweze ebintu ebiseera ebisinga abantu bano baba bakola ekintu tayagala nti najja kukube gwamupushinga okujja okukuba nti ye ayagala akuteeke ku kisenge akupushinge into a negotiation ye kyabeera ayagala always bano capitalist we bati bakola ki we bakola ebintu byabwe nti abayagala n'akunyiga ku kisenge akunyigirize paka ojja mu submission n'ogamba nti nkoze eki nzikiriza. Okitegeera nzikiriza okukola na okutamuziza mu ne condition however aba asobola okukuba asobola okukikola kyo kyemba gamba nti mu protestive vote singa abeerayo addawo ekwegira mbu yeetema amaganzi n'empayipayi ajja kuba kubanga basobola okukuba. Okitegeera so democracy tazanyibwako democracy nakugamba lutalo. So kati bagenda kweyambisa Uganda. Yes it is true bagenda kweyambisa amagye ga Uganda okusupplying ebintu bino okubitwala kuki okubitwala mu affected areas. Okitegeera amagye gano gagenda kukola nga gafunguwa balabala nga bawerekera ebintu bya United Nations nete babigenda biwa Uganda nti
ebisupplying nedda tegenda bisupplying wabula egenda kugaba security mu bitundu ebibagenda okukola ki byagenda okubanga bagaba humanitarian aid okugabya bannansi ba Congo abali affected n'olutalo luno naye nakugamba bano babbi kati European Union naye yagala kulaga nti nange nabibadde munjagala mujjukire omuntu abadde ashiningira mu bino ebintu abadde America then America wavaako abadde Bungereza awo kati ne European Union bano ababbi bano nabo beetaaga okukola ki nakugamba abazungu bano baagala nnyo okwegula ku bantu baganye okwegula ku bantu mulinde Uganda no Uganda okukyuka mugenda balaba ensi nyingi nnyo nga zizenga nyingi zigenda kuyiika waneeno nga zigamba nze ngenda bazimbira amalwaliro nze enguudo zange nze nkoze kino amasomero ebyamazzi biki olubegula basobole okutubba tegere ekintu ekyo begula basobole okutubba kati European Union ebadde esirise nnyo nga teyogerwako mu zino ensonga z'e Congo abula America yeshayininga esayinize 50% deal ekoze ekikati balaba America akola ki America abatwala kati nabo bagamba okay kati naffe katudiringe ne Uganda waneeno tubeko kubanga jjukire enseddako nabagamba ensi ze basinga okwetaaga ziri bbiri kati bino okwegula ku maje ga Uganda muno batandika okugamba tugenda kukolagana na Uganda ekutambuza ebintu eno sigino bagisindikira gwe mu Nansi si mu 7 okitegera si mu 7 okitegera ekyo ekintu bino eno sigino tebagisindikira mu 7 bagisindikira gwe mu Nansi kakati ati ne Congo amaje gamwe gali gagobebwayo kati era gali wansi waffe tugaba humanitarian aid basobole okutubba zino ensi nzibi European Union yo mugiraba yobadde bakyasinze okutwala coltan Rwanda nga ekyasinze okuba supplying coltan deal enene nnyo Kagame yabadde biggest supplier wa coltan mu European Union ne coltan ono nga amujja mu ggwanga la Democratic Republic of Congo nga jamugira abakongo batabukanye ne batabukira no European Union kati etandise kwegula olwekoma bwe batwe bajjanga baagala okutubba okitegera kati bajidde mu humanitarian aid bwe section yo bagikutte kubanga balaba America akoze eki amaze okukitereeza kati bajidde mu humanitarian aid ntife tugenda gabo obuyambi mu nsi zino olbatandika okwegula ku bannansi ba Congo basobole okufuna deal nga tebakola ki nga tebabagoba nga tebabafubutula okitegera ekintu ekyo always bati bakola nefe Africa teyetaaga buyambi bw'abana abantu tetubeetaaga ate bo batwetaaga nnyo kati baagala kujjawo eri image gye baali balina erinti be baali batwala coltan omungi ennyo be babadde ba biggest b'okubba coltan wa Democratic Republic of Congo nga bayita mu Paul Kagame okitegera wa Rwanda kubanga bababuuza contract gye mwasayininga mu mukyasinze okutwala coltan Kagame baasinga okusupplyinga coltan ne coltan amujja wa mutulage ebirombe biri mu ggwanga lyaki mutulage ebirombe biri mu ggwanga lya Rwanda naye nga njagala ojjuke nti Kagame yali akamala okusayininga deal eno eya coltan ne bana ba European Union twalabyawo nga Goma ekoze eki ngewambiddwa okitegera ngewambiddwa jali akamala sayininga deal nitandika okuwambibwa kati batandise okukola ki olwo beekomyawo bano ababbi nabagamba ekizibu kyaffe bano basi kizibu kyaffe naye ate twetaaga okusooka ne tuzimba ekintu kye bayita nationalism bwe tunaafuna ekintu kye bayita nationalism tugenda kukola ki kati olwo batandise nabo okwepostinga bannansi ba Congo bagambe babanne batuwa obuyambi okuva bwe twakomawo wanene ewaffe European Union yetulabirira European Union mwebale nnyo olwo bajja bakubba beesembeza okitegera ekintu ekyo kino kye nakugaa nti poliisi ey'abana eyita mu bantu ati awo bakakaserongotivite yaabwe bakakasene safety yaabwe America egenda of course egenda kutunula butunuzi bweti abagambe mugende nammwe mubbeeyo kye mubbye okitegera nefino kireetaagisa ffe bannansi okukola ki okusobola okumaliriza ekintu kino then ensonga eyo gyomugitegedde yes amaje ge Uganda gagenda kukozesebwa okukuuma n'okukakasa nti humanitarian aid egenda okusupplyingibwa European Union egenda etuuka ku bantu nga weeyina okukola ki weeyina okubatuukako as per agreement yakoze ki yasayiningiddwa mu ggwanga erya Qatar okusobola okuleetawo ki okuleeta emirembe framework gye baakoze kuliko okusupplyinga humanitarian aid okutuuka mu bitundu byonna byaki ebya Democratic Republic of Congo so European Union ogwo omulimu ogwekutte nakugambye kwerinda Uganda ekyuka ogenda balaba buli omu agenda kujja nze nsobola obbawo enguudo nsobola obbawo amasomero amazzi gange kakati Uganda eno tujagala nnyo era tuludde ebbanga nga tukwatagana ne bannayuganda ngenda bazimbira airport amafuta gammwe temwebonyabonya amafuta gammwe pipeline temujagala ikale katubatere wano refinery olwo besembera mwe mulinde mulabe ensi erimu obugagga tedaaga kati Congo bagitandise naye tulina okwegendereza nnyo bano ababbi bano ebintu bino obutabitukola okitegera batandise Congo bagitandise okitegera kati baagala kujjawo kiri kiswalo so Munnayuganda tulemezeemu eno poliisi ekola Omumerika talemererwangako nkiddamu Omumerika talemererwangako kasita agambe wantu nti wendi nzija kisinzie kiva kummwe bannansi okukwatira awamu okukwatagana ekitoli ne mugamba nti kakati naffe twegase mujje ffe tubakulembera muddeko emabega bwe tumala tubaze ku mmeeza tuteese okitegera tuteese nga tumazeeko okubazza ku mmeeza
kati kyekiri e Congo. Tshisekedi ebintu abimaliriza na America, kakati ne bano n'ababbi abalala batandise okukola ki? Batandise okoma okulaba nti basikayo share yaabwe. Okitegeera. Then otuddako mu ggwanga erya Tanzania wa Samia Suluhu Hassan bibinyo nabibasomesa ne mbagamba obuzibu Samia Suluhu Hassan bwayolekedde abajjukira video zaffe zezo nakugamba batwita Shama Fat D3 Media. Byengenda okusomesa ogenda bbira bato olina gyogenda bisanga walala. Teri kubanga ebintu bino bijja nakugamba policies ebintu byonna byonna sibimanyi. Waliwo n'abagambe gwe kyaliko ina pride kubanga mbimanyi. Obwangu okakasa nti sibimanyi nawe bikole bibyo. Okakasa obuzibu bwe tuyitamu ku research ono gwe tukola. So nabasomesa ebintu bino ne mbagamba obuzibu obumu ku Samia Suluhu Hassan bwayolekedde ye neglect gye bamuwadde nti bamugaana mu recognizinga. Era ayolekedde obuzibu amanyi. For example ajja kulayiranga president abeeri waawo. So wabadde ayogerako mu cabinet egyakoze ey'abakwinganda n'emikwano. Samia Suluhu akoze cabinet era abadde agirayiza ne cabinet eno ejjuddemu bakuŋŋanda na mikwano bebajjudde mu ki? Bebajjudde mu cabinet ya Samia Suluhu Hassan. Era Samia Suluhu Hassan admit nze n'agamba nti ekintu ekyakolebwa okutta abantu bali crisis yaliwo mugundi mu kalulu yalabisa nnyo Tanzania era erese ne ba donors abamu kutandika okupulinga out kino kye bayita mu America. Nabagamba Tanzania egenda mu financial crisis oba egenda mu economic crisis Uganda gyerimu. Ate ya Tanzania eyinza n'okubeera waasi. So yakamala okwerayiza abadde tannalonda n'aba ministers atandikidde okukuba sikyakyala. Abagambye nti ssente twetaaga international donors, twetaaga international funding statement zizaawo osobola ogikebera paragraph ey'okubiri n'osoma ebintu bino byengezaako okukola ki? Byengezaako okubanga okugamba naye bigenza otuukawo nga nabibasomesa dda nabagamba kye neebaza Katonda kimu nti ebintu bino bituukawo nga nkyali mulamu kubanga neetaaga oba provinga nze kennyini olabe ensinga weefugwa. Bano ba president baddawo ne batufutubbalako naye tebalina kye bali tebalina they are just puppets abeerawo ku ssente z'abazungu. Okige naye nga in exchange ku byobugagga by'ensi yaffe. Naye teri kye basobola kwekolera bano. Ebyobugagga by'ensi bano babitandinga into money oba monetary tebasobola. Otegere ekyo so Samia Suluhu Hassan agambye ebizibu ebimu ku bibayolekedde nti ekifaananyi kiri ebyo by'okutta abantu byasiiga ekifaananyi ekibi ennyo eggwanga lya Tanzania kyokka nga beetaaga international sente bazeetaaga international funding ne ba donors babeetaaga okusobola okuyimirizaawo ki economy ya Tanzania. Era n'agamba nti agenda kukola ekintu kyonna kyonna okukola ki okusobola nga okutereeza embeera eyo yatuukawo. Naye nabagamba bano bali kusenga vuddemu ngaddemu. Tulina badictator bakyasinza obusimu nti okola ekintu naye nga tosoose kulowooza ku consequences we zigenda kubeera. Bo always babeera bapulaninga ekintu babeera straight babeera teri dictator asooka kuteekamu bwongo mu kintu kyagenda kukola. Always akola ekintu n'agamba kati ekijja kijje. Samia Suluhu Hassan bamubalira omuzannyo mubamanyi kuliko ow'enkofiira simanyi nsi kijaafuga naye nga oba omulabye ku gundi ezimu nga alambula amagye atera okubeera mukuuma k'emberenge. Okigira anyway simumanyi linnya simumanyi naye kugambe gwe banoonyeka atera okwambala ennyo enkofiira nga ne waba atambula ng'alambula ennyiri yabeera mukuuma kamberenge yasinga okubabalira era yatomezza abantu bano okutuuka nti bafunye obusungu bw'abazungu bano baba colonial masters afa. Ate nkugambye ono yabatomezza ayagala kudrawuninga nabo kubanga agamba embanga nze nabaleeta nina okugenda nammwe. Okitegeera nina okugenda nammwe. Okitegeera ekintu ekyo kati Samia Suluhu Hassan baali bamukozesa ebintu bino teyasooka kumanya consequences we zigenda kubeera kubanga ono yali straight. Otherwise senga yakwata naddayo mu history woono n'agamba ono we yatta abantu ki ekyaddirira kyali kitya nti bamunyiga ne batuuka n'okumuddusa Russia anoonye obuyambi Russia ne China amaliriza ayingidde mu kabinja ka BRICS. Then omala okuyiya ekintu ekyo n'omala otegeera ekintu ekyo sooka onoonye history wa bino ebintu weebuuze lwaki omuntu akola ekintu ekyo. Okitegeera olwedde president lwaki akola ekintu ekyo okudduka mu BRICS adduke ne mu NAM adduke ne mu G77+1 ng'ate always emyaka gyonna biggest fund era badde mu relationship nnungi nnyo n'eggwanga lya United States of America. Lunaku olwaleero lwaki atandinga omugongo gwe against America. Omala okutegeera ekintu ekyo weebuuze senga nange nkola ekintu kimu kyakoze consequences zigenda kubeera zitya. Bye byali alina okusooka ne yeebuuza naye olwokubanga munnange ye obwongo bwe buli straight Samia Suluhu Hassan naye yayingira buyingiza ebintu ng'atandika kukola ki ng'atandika bikola kati atandise nabagamba Uganda weeri bano we bajja just batuvaako mabega bajja batuwerekera we bajja mugenda kubalaba nga bagobeddwa mu bigundi organizations ennene zitandise okupulinga out ezibadde zireeta ssente. Okitegeera mugenda kwanga mu blockinze zironi zino nga takyazifuna. Nkugambye kati politics wa Tanzania atambulira ku Tundu Lissu bw'atambulira ku Tundu Lissu kati yagenda okukakasa Tanzania eyo kikyali either is a hypocrite oba si ekyo agenda kutambuza Tanzania mu ggwanga eri mugundi ki direction entuufu. Okitegeera kati essaawa eno politics takyatambulira ku Samia Suluhu bamutandise financially nakugamba bano bo basooka ne bakwata financial masoyo ne basooka ne bagistretch ne bagisika ebula bagibula okukola ki bakugikutulamu omuntu. Then we bamala ne balyoka bakulumbanga we bagadde ne bakulumba kimafia muddayo bupya ku square 1
Kati square one yali yakalulu kati Samia Suluhu Hassan agenda muzitule kivula babadde alayiza cabinet ajijuza mbakungu anganda na mikwano nti ne wakasente ne kabera kaganya asolo bagamba ne muri ba Luganda ibanga limaze wali nga ndi legitimate badde ngamba temera kati tutambuze government eno tusobole okukola kinga walwana okulaba nga asikami ngaasikatundu lisu okyegera ngono we Uganda bamaze banga nga nonye ekifaananyi kya His Excellency kya bwana wagenda okulaba kuba police zino nabagamba zezimu zikola ekimu era mujja kola video zange ebiseera ebimu nga ziringa ezezzeemu nenga ina kyo sense mbera ku nsindala kubanga ki nakugamba zino police zaliwo emyaka 10 emabega zaliwo 10 emabega then we bamala bo betereze batubbe nga batula ku UN Security Council batula kuki basooka mu Berlin conference 1885 ne baddako League of Nations olubasembere okukola ki United Nations okusobola okukola ki okakasa nti batufuga abantu bano so police zino zezimu era mujja kundaba nga njogera ku politics owensi zonna zenabanga njogede ku ngabiri ngange ebyefaanana nenga inactual sense mbera njogera ku nsindala lwaki ono yali yatukwata obwongo kati nga tatulaga nsinga eri kijefuga kati nga bakutunuliza ka constitution kaabwe ka constitution ka Uganda ke ba amendinga mwaka wa 1995 ak'ekibbi nga buli we batuka ebyo bakwatira nga ayuza bwe watuka ekimukwata nga ayuza okitegeera kati mbwa ke katufuga yako ka constitution yako katufuga mwakwatira abana ba people power n'abasibanga ataddewo ebisango mwakwatira gunchi nafuga ne waliwo ekintu kye bayita chatters only that it is no chatters fe tubadde tuzimanyi kati bo bakweke balina ekintu kye bakweke ekintu ekigamo kye bayita democracy bakikweka national unity platform yakijje mu gundi yakyo mu priorities zayo njagala ogenda ozirabe priorities za national unity platform osegera yo azijjeyo neziteeka mu gundi negamba nti first priority egenda kubeera ku democracy na human rights okitegera kati bo bagikweka ne bagamba nti all power belongs to the people bana ababbi kati eta kuwulira nti power belongs to the people kitegeeza democracy oba kitegeeza kaluta kigamba lwaki yali agala kwate mindset ya kwate obwongo kati wagamba mu constitution article number 1 egamba all power belongs to the people takugamba nti this is an international charter takyogera nti these are foreign policies mubatito okutuwa sente na buli kimu okukitwa takikugamba yabeera akikwesa awuki bukwesi kati enfuga gye babadde nga batukola kibatufugira nenda kuga nti wano kushama fat D3 media nenda kukula kwa omuntu politics wensi yatambula bakita geopolitics ensinga wefugwa mbani abafuga enseno bani abafuga enseno era buli lunaku njagala nyongera okuprovinga otegerani afuga enseno then wona ategerani afuga enseno ogenda kuyiga ekintu kibaita rights zo nga tokyatiisibwa kubanga naye tumanyi mwayita bano basingayo ffe ne babawa sente zino zibakozesa okutu oppressinga yensonga lwaki His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert respect my president nabagamba ono ye kwenfiira lwaki yakwata police entuufu yakwata akazanya akatuufu n'akateeka mu game eno abasajja kati bawoloma okigira abasajja bawoloma ate nga tugenda mu Uganda senga mu Uganda guunaakola kyoyina okukola according to the policies zino ezikola ki zibatukozesa okutusinga yeri nibatufunamu ebyobugagga nibatufunamu sente wetukeera ku makya ne bagamba kati ntayi tuganye bano bagenda bavaako ne all we need is a determined leader agenda tukulembera bava mu bine bya fake opposition bye tubaddemu byabampuuga myaka 5 10 20 3 4 bavuganya muntu omu bakulaga nti atujja mu lwanyisa tavaako na kati nga bakyali ku siti akyala naye nga tebalina kibakola ku zino policies ate nga bakimanyi zino policies ezikola kizifuga ensi kubanga weebuuze wadde tebakimanyi loan tuzijja mu IMF na World Bank wadde tebakimanyi tufuna donations wadde tebazimanyi nga zonna mwezita wadde tebakimanyi tulina international markets zetukozesa nga okulyagowa n'ebirala nga tubigendamu olw'ensonga lwa democracy na human rights wadde tebakimanyi ebintu bino byonna badde babimanyi ne bakozeewo kitewali just kusiriwaza gwe munnansi constitution ekugamba jangu erwaneko oyo nono ye Mr. Lukwago Elias Lukwago mulodi mayor w'ekibuga omulodi wa Moyo nga yewa n'ebitiibwa omulodi waali omulodi yesu oli mulodi naye kakati eno bawejjire fetuze tukugamba we know the true interpretation of these policies tuzimanyi so kyogenda okukola kiki mu Uganda munange just subscribe otekeko notification button nemba nkuleetedde gundi zino toyina gyogenda kubisanga nkiddamu baliwo yangambye nti gwe oyina pride yes njirina kubanga kyenkola nkikolomu yes okitegera nkikolomu Tanzania yiyo mugirabye kyekirala nabagambye Tanzania kyeyolekedde kyekyo tujja kumanya Tanzania no buli lunaku nabagambye zino policies weziri mukitegera ate chance gye mulina nti mu Uganda ngenda kuddayo ku square one so gwe ampaka subscription yo toloza ati kagenda ku expire nga kati ne otekigenda kwetagisa kutwala mwana wo kusomero okutegeera civics gwe just yomuteerako buteezi n'omugamba labezo video eza Shama Fat D3 video zitagenda kwennyinyaza zitagenda kwesitaza zosobola oteekako nga n'abakulu weebali n'abatonga weebali ne musome ekintu kino ne mukiyiga abantu bagenda kubeera balooya this is what they don't tell you musigere ekintu kino so kusaba oteekeko subscription
oteekeko notification then osharingira abalala tusobola okuyiga geopolitics. Senga fenna tunayiga ebintu bino mu New Uganda, His Excellency Kyagulanyi president agenda osinga okufuna obuzibu. Okuva ku His Excellency Kyagulanyi ba president bonna abanaddawo teri muntu n'omu agenda kuddamu kuzanyira ku bantu kubanga tugenda kuba tumanyi the real politics. Bannakenya we bali awo baaliko nga we tuli under Daniel Arap Moi baaliwo, Abamerika we bali tebaali bwe batyo. Bayiga rights zaabwe naffe babadde babitukweka nga tumanyi kino tulina kusindika bampuuga batuke mu parliament batuteeseze, bamala okututeeseza bajje batubuulire batutegeerere bwe batyo nti bo yegundi eriwo lwe lutindo oliwo okutuconnectinga ku babbi naffe, kumbe bano bakozesanga kisenge okusobola okusiriwaza gwe okusiba obwongo bwo. So fena we tunaggula obwongo ne tutegeera ensi weetambula, politics atambula atya, sente ezibeezaawo eggwanga ziva zijja zitya. Bwe tunabimanya ebintu ebyo tugenda kufuna liberation. Okitegeera ddani abantu bano okuzanyirako olunatwaga nti atuwana ku sente ze, nze mbakoledde enguudo ne mbakolera airport. Sente sizize, sente zaffe era sente zazijjayo kubanga ffe weetuli. Okitegeera ekintu ekyo. So Munnayuganda munnange nkugamba ki, toweerabira, subscribe, notification ogiteekeko kubanga I am here to stay. Sigenda kukoma kati okuweereza kugambe kino kyenneeyama kino nkibawa nti New Uganda senga etuuse, this is going to be the civic media platform gye tugenda okubeera nayo mu New Uganda. Kyengezaako okukola nnyo, njagala kulaba nga channels eno nja upgradinga tusobole okufuna civics Munnayuganda gw'olina okutegeera. Senga onaafuna civics ono ne tumupassinga on to our generations, mbakakasa tugenda kufukamiza abazungu bano tubeere nga abawalabu abo nti Donald Trump takyatuma alina kwesitukira najja ne musayininga endagaano. So sebyo kubamanyira kubalagira bulagiza tetulina kumanyira weti wabula tumanyirwa olwokubanga tulina ba leaders bano ba dictator bano abalina selfish interests abasalawo kutubika ffe kye tulina okumanya okusobola okwerwanako ne batuwa ekyo bye batwagala tukole kituyige ekyo. Bula omusajja omu ajja najjawo civics najjawo political education, wamala okujjawo political education ate kyakolera ate najjawo history. Ekyo bula kati batecha ba arts balayisi nnyo okusinga aba sciences kubanga ki arts agenda kusomesa engeri gy'olina okufugwamu history wo otegeere engeri gy'olina okukyusaamu ensi yo. Naye chemistry kuyingiza bikemiko mu mutwe nakuba nti bikujjako waya kusuula ddaluso. Yensonga lwaki ateeka nnyo ssente mu sciences than arts. So twegweko, just subscribe gwe just kyojja okukola ojja gula just screen nene ogamba abaana musome. Professor Shama ng'akoze ki ng'ayingiddewo in the New Uganda. For God and my country Uganda. Thank you my people.